Nakyejo yagaana okugenda n'abagwe. Nakyejo yagaana okugenda n'abagwe. Suuna okwogera obulungi mwana wattu kwazza abanyambo. Bisimiraaki yagenda ne Nadda ate Magombe nemusingira ekinyumo. Sigenda kwesiikuulira kikunju ng'owoolukuku alya enjovu. Nandiki okwemalamala ng'ate enjaliko ng'enkulu ekyatudde. Atenderezebwe Ssewannaku Namugereka Ddunda oyo omulalamirwa w'ebimera n'ebitonde ebiyiwa ensanke ku ddimwa. Apaapaaliza ennyonyi mu bbanga ne zikeera okungula be zitaakira kusiga okubeera ng'akyatutengezza obulamu okkira akabbula akatemba ku nnyanja. Bakadde bange njagala kwetemangalike ng'akaabira abaafa edda nabika okweyabya mu mpya z'ababazi ezitoosa bakyaze. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'e Bukerekere. Bassebo ne bannyabo, tukyagenda mu maaso ate mu katabo kaffe aka Zinunula Omunaku. Zinunula Omunaku olwaleero ngenda kubasomera essuula ey'okubiri. Naye gwe bwe nayagala okuyigiriza olulimi Oluganda ebyafaayo obuwangwa n'ennono, ojja kuyita ku nnamba yange ey'essimu yeeno. Airtel erika Salaba 256 751 4769. Ojja kujja mu inbox yange nga weeyambisa ennamba eyo WhatsApp. Namba ojja kujja mu inbox ya WhatsApp Kasalaba 256 751 4769. Inbox kagambo ka Lunyanyi mboba ka Luzungu naye mu Luganda tukayita akasanduuke naye mmwe mukimanyi nga inbox. Ojja kujja munnange oyigirizibwa olulimi Oluganda ebyafaayo obuwangwa n'ennono ng'osasula fees oba ng'osasula ebisale ebinaakuyamba okuyiga. Naawe anayagala okuteeka ssente naddala mu misomo gyange gino ng'okusomera akatabo nga kano ke ŋŋenda okubasomera akazinunula omunaku, oyita ku nnamba yange ey'essimu yeeno erika Salaba 256 788 461 228. Kasalaba 256 788 461 228. Ennamba ereeta mannya Kanoonya Juma gwena n'asindika ssente ez'okuvujjirira pulogulaamu ng'eno. Anjagala okubategeeza nti osobola okuba naawe oyina akafo akasanyukirwamu n'ogaa nti mukulu Kanoonya jangu akatabo okasomere mu kafo kange akasanyukirwamu kuba olwaleero kati ndi ku Aba Beach. Aba Beach eno esangibwa Bulenge ku kizinga Bussi, kafo kalungi nnyo eri emabega olengera akawewo k'ennyanja kakufuwako. Naawe osobola okuba n'ekifo kyo n'ogamba nti leero akatabo jangu kasomereko ewange nga tulabagana mu bisale ng'olwaleero Aba Beach e Bulenge ku kizinga Bussi we bantaddemu ensimbi. Kafo kaweweevu nnyo nange nkaagadde aka Aba Beach. Kakati tutandise nate essuula kantandika okusengejja gwanaalaba gwanaagamba nti akasajja tekasengejja wazira kasimba amakuuli. Essuula eno yakubiri egamba nti obuto bwange nkaluubirirwa okujjukira byonna ebyandikwa mu buto bwange. Omanyi nayanguwa okwetengerera kuba nayavula mate. Naye mbumba ntandika okujja nti akagere mange naafa. Awo nendekebwawo omulekwa era enfuuzi mu mikono gy'abajjajja bange abakulu abamuzaala. Taata ye teyankubako na munye kubanga yeebikka olubugo ku maaso mu kiro ekyakeesa obudde nga wasigadde ennaku 9 male nzaalibwe. Yamala kutaagulwataagulwa nsolo ku kizigo n'emutta. Enjole ye neegalamizibwa mu kiwummulo kyayo endolombe. Mu kukungubaga okw'emiranga emingi n'ebiwoobe ebingi kubanga taata yali mwana nzaalwa enkulize y'omu kitundu ekyo. Bwe neesusunkulamu katono ne ŋŋendanga ne jjajjange omukazi ku lubimbi. Oluusi nasibanga empummumpu ku lwayi ne nzitwalira jjajjange omusajja nga nziyita ente era buli mulundi nga neebaza. Bwe nagendanga gyali enkya ennyo nga musanga ayimbula emituba gye egy'emisala oba ebitentegere. Naye bwe nagendangayo ng'obudde bwenyodde namusanganga mu kkomagiro ng'akomaga. Bulijjo yasanyukanga okundaba newankubadde ng'emirundi egimu yankayuukiranga nga nsobezza. Naye okusingira ddala bwe neesiiganga obuleebo oba bwe nasaalimbiranga ku mitanda gy'embugo egiwedde okusaaka, okutenga n'okuttula nga gyanikiddwa era ng'oluusi nno n'ow'embuya anjogererako. Jjajjange oyo yali musajja eyajjula embazuulu era nga wazimu yamwambadde nga tatembeka era ng'olwo abanaamusala mu maaso babaluwa ku ngalo. Kyokka mu biseera byateesuulirangamu jjulume ng'abereega era ng'asaagasaaga nnyo
nga togasseeko okugerenjula kw'engero. Olumu ku nnaku ze nsinga okujjukira obulungi lwe luulwo lwe nasooka okufunirako ensimbi. Kino nno kyajja bwe kiti: erinnyo lyannuma nnyo ne limmaza ennaku enzingu 3 ne linjigijja ate nga bwe lintujja, era buli lunaku nga jjajja omukazi alinyeenya. Ku lunaku olwokusatu nalikuulayo mu kibuno, nandagira nditwale mu mukwesese gw'emmese okumpi n'omunyiinyi nditeeka omwo. Nga wayiseewo olunaku lulamba ne ŋŋenda nningiza mu mukwesese, nagenda okulaba nga we nassa erinnyo waliwo ensimbi. Awo nga njijjayo nga ngitunga ku lwayi, buli muntu eyakyalanga ewaka nga njijjayo nga ngimulaga era nga mutegeeza ng'emmese bwe yagimpa. Awaka waffe tewaggwanga mpande, amayuuni, balugu, kyetutumula, nandigoya, amatooke, empindi, empinnamuti, ebikongo, emiboga, ensujju era n'enva endiirwa ng'essunsa, nakati, ejjobyo, ettimpa, doodo, ejjerengesa, embooge, enderema n'eziizi. Bwe nagenda nga neeyongera embavu, ne ŋŋendanga n'abalenzi ab'oku mulirwano okulunda embuzi, nga nno ndi buutiti era nga nkunnumba bute. Eyo ku ttale gye nayigira okumeggana, okulwanyisa emiggo, okukuba ekimiro, okukuba gogolo, okukuba embiga era n'okwebagala ente. Bwe twabeeranga awaka twabonganga, twayesanga mu mweso gw'oku ttaka, twakubanga enkuyo, ebikokyo oba okugera engero, era nga tulombojja ensozi. Omu ye yasookanga n'agamba nti kiiso kya mbuzi, omulala n'addamu nti kabaka, eyasookanga n'ayogera nti mbuulira ensozi, oli n'ayogera erinnya ly'olusozi. Alombojja bwe yasiriikirirangamu okulowooza ng'agudde. Emirundi egimu twatunuuliranga abawala nga babaka, nga bazannya kantuntunu oba nga basiita, era bo battanga n'enkulimbye oba vaawo ndye. Nze nayagalanga nnyo okukuba ssekitulege mu biseera eby'omuggandaalo. Eyo yebadde essuula yaffe ey'okubiri mu kitabo kyaffe ekimanyiddwa nga Zinunula Omunaku, ekyawandiikibwa mukadde waffe Edward Namutete Kawere eyazaalibwa ekira Najjeera mu Kyaddondo. Era essuula eyo ey'okubiri olwaleero ngisomedde wano ku Abba Beach ku kyalo Bulenge ku Kizinga Bussi. Naye nga nkugambye gwe yenna naawe ayagala okusomera akatabo mu kitundu kyo, mu kifo kyo kisanyukirwamu, tukiranga abantu bakitegeere, oyita ku nnamba yange ey'essimu yeeno eri +256 788 461 ate era naawe kenyini ayagala okweyunga ku misomo gino osomera otegeere era omanye ebyafaayo by'obuwangwa n'ennono mbikusomese ng'oyita mu kasanduukeko ate kakuyunge ku kange aka WhatsApp oyita +256 751 476 badde kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere muzukulu w'omutaka Nankere Ebukerekere mu Busiro nga mbadde wano ku Abba Beach ku Kizinga Bussi ku kyalo Bulenge. Tunaddamu olundi entali antawongwa zibakubira enkyaka.